Alright, mugamba mutya bassebo ne bannyabo amanya Ron Sport nga bulijjo nze ababuuzaako. Gwatambula nangwe okola ekintu ky'amaanyi nnyo, abafunye ebirungi mbayozaayoza, nammwe abafunye ebizibu tunyolwa wamu nammwe. Njagala okutumirako mukwano gwange Betty Nannono bannange ogamba otya. Tumiddeko munnaye ka pulogulaamu kano kankakwagalize. So bannange weebito bwe biri, nange mbeera Ron Sport nga bulijjo mukulikeyo mu kuziika Master Parrot abasobodde okgenda. Munnaye yatufudde ku maaso. So weebito bwe biri, olunaku olwaleero ndina omugenyi wange nkiwa mumulaba gy'abeera gy'akolera ne mu firimu mwali mu ati monna mwali mizannyo byonna. Ngenda kusaba asooke ababuuzeeko mukulu nsanyusa okusisinkana. Nange okusanga muganda wange. Obulamu bugamba butya? Obulamu tebubadde bubi naye kansooke ntumire nange ku mukyala gw'otumiddeko. Simanyi oba y'ogamba gwe mmanyi oba si gwe mmanyi. Nannono Betty. Nannono Betty erinnya oyo abeera sister wange by the way. Kubanga yenze ssenno nate nnyina sister wange bamuyita Nannono Betty. Let me hope nti si oyo bw'aba yeye kyakabi nkutumiddeko muganda wange. Akola tourism. Akola tourism ayi si oyo kubanga oli ali mu bintu bya busomesa. Ya busomesa. Olwo yoyo endongo yo giyingirira ludda wa? Muganda wange. Yo atuwe Uganda tubonyaabonye. Tubonyeebonye ebyaddala. Scenario kizojjukira z'ogamba endongo eyo ngiyingirira Masaka nze nakula neegomba nnyo endongo. Era nze nga sobola kubeera waka ng'endongo evuga. Ffe nga twebakana wansi ku ttaka. N'ogamba mpulira ekigunda bbeesi eyo eruwa. Nga bw'oteeka okutu ku ttaka awo bakugamba nti osobola okuzuula like sound eyo gy'eva. Okula bulungi nga bwetyo butambula ebyalo. Kati nalaba endongo eyo nagiwulira ne nkula nga ndi mwagazi wa ndongo z'emiggo gye bankuba togimanyi. Naye ono nange ebintu bya muzeeyi obwo buleediyo ne mbugyamu emizindalo ne mbusiba ku kidomola. Naawe ennaku zino balina wuufa nabo mu theatre. Kale ennaku zino abaana bo bakuze bulungi nti bagenze okula ng'endongo eri waka. Waleese wuufa agiwulirira awo n'agiraba naye kati ffe twayonoona. Wagyeyiyizanga. N'okwata emuzindalo n'oguteeka ku nsuwa. Kati mu baana baleera n'alabye ku kintu ekyo. N'ensuwa tebagimanyi. N'okwata omuzindalo n'ogujja mu awulira anaayogira oyo. Olaba ani ali munda. N'osumula leediyo y'omusajja. N'akomawo n'akuligita mizibu. Okitegeera bulungi. Kati endongo eyo gye twaviira ddala nava Masaka eyo. Masaka mbatumiddeko awo mu Nnyenda awo mu Kakata Road awo nno gye nva bayitawo Kiwala Bulaya awo Nnyenda Omukumbwe. So eyo gye nva mu ndongo ntandika okulaba nga neegomba endongo eyo. Noonya buli ewalika library. Olwo ani agikusikiriza ogyegomba? Ono yasikiriza nnyo endongo eyo giraba yalimu abantu bangi. Muyinza n'okuba abamu tebabawuliranga nako. Olwo omusajja amitanga DJ Black Jesus. Mumanyi wala library akuba ebigoma. Kinyanya. Nabeerawo DJ Mutasima DJ Adibayo. Mumanyi. Kati walingawo awo DJ Senior B Mutesa Pulo ba Engineer Waswa mu Kitaka. Ne wabeerawo ono bano so kati ayina n'edduuka electronics awo sere yitani maama. Abantu babana bali mu ndongo awo Engineer Kadonya bali bangi abali mu ndongo awo kati basuna beni we bajjira awo bambazira ttone ate awo bo simanyi nakumanya. Kati tuli mu ndongo awo tunoonya buli library weeri tuteekeyo akasente naffe tukole ki tukwatemu kati ngaawo gundi endongo awo gye twakubanga yali ya PCDJ radio PCDJ waliwo endala bagita auto waliwo endala vacho kati ate yaluvannyumako waliwo VCR oba kati nga ziri bwe zityo zitwasookanga okkuba tandika okkuba ekinyanya tuyikutemu mpola kati ate awo okutuuka ku bambazira ttone na nina kyali wange olwo nefudde manager ye muyimbi kyoyo ana muyimbi wange olwo ntandise okukwata nange ku bantu mu ndongo nfunyeyo omuyimbi wange gwendeeta nga nawe oyimba ayimba kati nze nenyambako manager then okapromotinga olwo nga mutwala ku radio ki radio ezalingawo ezatwanguyiranga ng'oyagala okukawula ku radio twatwalanga ku radio Ikweta radio Buddu eyo basuna bbeyi gye batandikira nembazira ttone radio Ikweta kale
bw'oba oyagala okuwuliza akalimba kaako oluusi osanze mbazira toni in fact gwe nakolako naye awo ku radio Equator simanyi oba okyajjukira muganda wange mwakolako naye ziri mu radio olwo tuteyo akayimba bakole ki akakkubire natwalira mbazira toni akayimba negayi naye baali bamuyitanga Bruce nga wola erinnya DJ Peter Bruce naye yayitanga Bruce omuyimbi oyo kati nkutta akayimba ke nkatwaleyo nkatwala ku radio Equator kati mbazira toni yalina program zakola kati bwabanga agenda okakuba ng'asooka nakkubira essimu owaayo beerako waayo koli ku radio andi akayimba ngenda kateekayo nga mukawuliriza nga muwaga nga omusajja akubye akayimba kaffe omusajja akubye akayimba kaffe so bwentyo bwe ntandika okuyingira sisitimu y'endongo tandise okupangapanga ebyange nze sabeerako na TV mu nnyumba ewange mu buvubuka bwange ng'olobeera naki aye kye nasooka okukolera gulaka kirabu PCU computer binene ekibuto nga kalina akabuto ga TV we kati binasooka okugula nga TV yange mu nyumba yange ng'era kyaba kyali kya Pentium 3 something we bati nga kwensiiba kwembeera omuganda wange so nenyingira wentyo endongo nentandika kuwa bukuba endongo mpaka nava mu Masaka nenyingira Kampala eso kati olwo Kampala omuyingirirawa Kampala muyingira nawe okujja kwe Kampala kwange sajja nti ndi muze mu ndongo najja nina ekyaleero ekindeese kati ndongo nagattako ngatti nyingirira ntukira Wandegeya eyo abamanyi Wandegeya mulimu obufofofo ngaawo Katanga naye sali mu Katanga eri wansi just awo Wandegeya mwe nali nga nyina ebirala ebyandeeta naye bwe natuuka eno neŋŋamba sijja leka kyange nensigala nga nkola ki nga nkigattako nentambula bwentyo netukuba ndikalumbanga bubaala bwanjawulo bwe tusaba netukubamu olwo nga mukubamu kikaliyoki yabeeranga kaliyoki oluusi ne bakuwayo ka night we batyo mpola mpola mpaka omanyi bakumanyize n'ofuna nobeera house DJ kategeeze ne Kampala yati wali ozzenga DJ Kampala sajjanga DJ Kampala najja mirimu mirala nnyo Kampala najja mirimu gyali ndooza gya kuzimba kati omugayi wange yali yazze gwe wapootako kati wenzija kati ye yajja bwe yajja Kampala nangamba muganda wange vaayo Masako gye tukole ki tukole mbuuza kukola ki mukola ki tukupoota muganda wange naye nga naye kasakola kikuyingira Kampala sijja kukola ki sijja gaana kanyingire Kampala byonna bineesanga eyo nenyingira Kampala mu kupoota nandikira awo waggulu wa Case Clinic waliwo oguzimba oguli awo infact we twasooka okukolera ate nze mu kukolawo najjanga apoota nesaabirawo bbanga ddene mu kupoota ng'obwongo bunneesira olwo nga baba wammeka kale bazaalinga mutwalo n'omutwalo ogwo nga nnyingi gwalinga oba mutwalo naye ng'omutwalo ogwo bajjako 2,000 ng'olozaki 2,000 ozoba olidde kale oba tolidde kale oba tolidde wako omutwalo ogwo naye nga tosobola butakola ki butalya tosobola butalya ng'olwo olya mmere ki era baafumbangaawo waliwo gwe baleetanga omukyala n'afumba akawungawunga awo n'agiraawo n'ebijanjaalo ne bakuggyako ebbiri zaabwe n'olukumi oluusi wanyweddeko kyayi ng'oyinza okunyuka olina nusu kasanva ate n'akasanva ako ka wiiki Linda kombane manyi omutwalo gwabanga gwa buli lunaku anakulimba kasanvu ka wiiki kitegeeza nako akoleranga nusu 10 no like kiriwe kiti nti akasanva ako wafunanga olunaku bazigattanga ne bakuwa wiiki akawamu nate mu wiiki naye nga bakugamba omugagga tazze omugagga takoze eki omugagga talabise kati bwe nabeerawo nnyawo mu kuzimba nenfuna connection nga abantu balaba ndi mujjagujagu nentandika okubanga nze gwe bawa akulira abaana abazimbi bapoota biki ebyo nembeera bwentyo temwalinga mukubba materiyo temwamubbangako aya teolaba okubbibwa kwa materiyo sobola kuyingiramu kunene kubanga okubba kwa materiyo kubbibwamu eyo bbali mu byalo naye omuntu ali wano mu kibuga oyinza n'okubba ensolo y'esimiti n'onoonya gigula nga tokola ki nga tomulaba kati nga kiba kizibu olwonfuna kati sisobola kulima nti twabba nze sabbako neba abazimbi mulwanalwana nnyo ate mukwanakwana nnyo byalingangamo kati olaba ebyo byemwogera bibuuzi ng'era wojja osanga ow'amasannyalaze ng'ojja osanga nti no bano buli omu omulimu ogw'enjawulo department era buli omu waliyo kyebagamba nti bakola kino naye ng'olwa tokiyingiddemu kukakasa nti kikolebwa ebisinga biira bigambo bulusi nga si bituufu
akati gwa kulira abazimbi nkulira ola abazimbi nkulira abapoota abo bwentyo naye nga ngamba omutima guŋŋamba nedda sokoddeyo mu ndongo yo naye lwaki neesibawo era okyalina omuyimbi wooli mimi mulese Masaka kale nze nyingidde Kampala omuyimbi byokwimba yabiva nako nga omusajja adda nteekamu akasente taliiwo ate nga nange akasente ke nafunanga nga nsoose kutema nku ne zikala n'otwala mu nnyendo n'otunda kuba beekeri nemufunayo kye mufunye n'ojja n'okola ki n'oteeka mu studio ne mukola akayimba bwe kityo bwe kyalinga so kati olwo nvuddeyo omusajja atwalaba nga takyalina lugendo era namuleka n'akyo naye nga teyali muyimbi mulungi oba oli awo tuliddamu ne tukola muyimbi kisooka omwogera erinnya omuyimbi oyo nagambye erinnya lyalinga bamutanga Paddy Paddy Kalibala Patrick akyaliyo Kalibala Patrick nkutumiddeko gyali e Masaka eyo musomesa gwe nasooka okukola naye bayira ebintu bya ssaawo mbyendongo ebyo kati olwo nva mu buzimbi obwo nfunye ki house DJ bampise tandika okukola nyingidde endongo ya serious ntandise okukola endongo ya ddala tandika okukola endongo bintu bingi nnyo ebibeera mu ndongo omwo muganda wange mwakwandi abantu abamu bayinza okuba nga teboogera amazima n'endongo naddala okubeera main house DJ bingi byoyitamu oluusi obusente tebuvaawo bakuwa bwa chati bajja kugamba tetukoze oluusi mwezi bakuweeyo kati otandika okukolera nga kolera 5,000 3 obiraba nga sente tezikola ki tezimala bwentyo naye nga tulina nga tulemezaamu era nga tuli mu ndongo omwo kati olwo house party egyo watandikirako okuba yali luddawa yaliwo awo ewandegeyawo wansi kati ogibeeramu house party okuba banno banabala bo balinganga oba go walinga kuba wekka no mutukuba nga bwe bamanyi house party house DJ okuba ne mufuna wa guests wa guest DJ ne bajja ne bakubamu ne bagenda bofuna kyaliwo naye n'akubamu ndongo etama tosobola gibeeramu 24/7 nawe otuuka n'olemerwa towawadde leero abantu oyinza otuuka ng'okibamanyizizza otegera kyekireetesa ba guest DJs nti omuntu ayinza okuba nga akubye ekintu leero olw'okuba nti alabye abantu bakigenze bakigenderera n'akifuula kyalubeerera so kati baleeta ba guest DJ abo okukyusaamu mu kyokuba oba oli awo okwongera okutumbula house eyo oba kirabu eyo kati ba DJ ki babaliwo ebiseera ebyo mwe mwakubiranga boga nti bano bo bakyaliwo buno obudde ba DJ we twakubiranga ba DJ we bali bangi bakyaliwo waliwo Pon DJ yali kati yadda Mityana Ediga DJ gyali ali Luzira bangi bakyaliyo Bashiru bote balinganga oba selector aye Bashiru abo balaba bo bali okuva dda wakati tusobola kuŋŋamba nti Kiru wa leero ntisobola omugeraageranya ku nze Kiru baaliwo dda nga twabeegombagomba dda Bashiru ndowooza be bantu mu ndongo abaali badde bagamba nti bagundi bawummudde okuyimba naffe kati tukoze eki naffe kati tuwummudde nate beekuba bwekubi ate ate olaba bwe buzibu bwe tulina nti nno kwagala kulemerako nakakasa naye buli lw'oyagala olemerako ate oyinza okunzika ng'okoze eki ng'oyonoonye naye ba DJ Kiru balegendale mu ndongo ate bambazira tone ne Suna Ben nga bwe nkulaze nti baali Masaka nga batandika naffe ne tubeegomba sijja kugaa nti baluddeyo ebbanga ddene era kiseera kyabwe okuba nga tisaawa zino okola ki bwe bali kubanga baakola nga bakolera eri mu kyalo nga teri abamanyi ne saawa zino bamanyikidde worldwide okitegeera kati bo ate ne kiba kyawa abantu okiraba nti audience ekyakyetaaga okitegeera kati nze nkugamba nti Basuna Beni baatuyamba nnyo twakubanga ebintu ebyo eby'e Masaka olw'okuba nti ffe ndowooza Masaka kyatutonderwa okuvumbula ebintu eby'enjawulo ebyo ebinyanyanyanya twabikuba e Kampala wano nze ne nkolaga vidiyo yange fayina abamu bazinanga naye nga bakugamba biki ebyo byotukubira toteekamu bino ebyamu eby'e Masaka kinkinkinkinki okitegeera era nga bw'obikuba abantu bakujerega nnyo ajjukira omwana aba akajje ne Kampala ne memory card ne kamapensi nayita muko chaka twakubanga ebintu ebyo mu bbaala ezo n'oluusi ne bakumma n'omulimu ogenda kuba by'e Masaka era kati ffe tuyinza okuba tetwatunda nnyo kola mannya mu ndongo yaffe
Enati tuli basanyufu nnyo olwabo abaana abasuuna beni bazira ttone n'abaana bonna kati abasituse emijiji emito mingi gikyusiza nnyo ekintu kino gyagaza nnyo ekintu kyaffe nti kyali kyadiba kitegeera bulungi kyali kyonoonese naye kati so far fine tuli good abasinga bakisaba nti ngenda nenyingira house nentuuka ekiseera nenkitabula endulu neevuga ekitaaliwo oluli so far buno obudde naawe obeera mu kkono obudde bwo obw'eddembe ogamba nti mpummulamukko nenkola bino mbeera n'obudde bwange obw'eddembe ebiseera ebisinga obudde bwange obw'eddembe mbufuna nnyo naddala weekend ate njagala nnyo okubeera ewaka mu weekend saagala nnyo genda mu bifo nnyo byanjawulo mbonyina genda eno fine olumu ngenda njagala nnyo obeera ewaka mu budde bwange obw'eddembe kitegeera saagala nnyo kuzunga kudda eno kudda eri bwemba nga nsazeewo nti sigenda kubeera wano mbeera wano bwebanga weekend ogamba kangendeko ku beach kantambuleko ngendeko wano bwe wateya esewo wange firimu kyekintu ekyetaaga akasente mu akasente akababeezaawo mukayiiyaawa mukajja era mulina ebirala bye mukwasaganya kuba omwana ali eyo abeegomba amanyi sente ziri eno muyoola buyoozi kati ekisooka kiriwo ekiti tekigenda kubeera mu firimu yokka ne ati yenna buli muntu yenna ng'ayagala ati nga yeegomba ati tewali wali sente tojja mu ati ng'olowooza ozze kunona sente tojja mu ati ng'olowooza ozze funa sente tesigenda kusoboka sente mweziri naye sente mweziri ng'oli mugumiikiriza nnyo ate teri kisintu kisinga kuba nalinnya n'ogamba mbuno kyenkanankana ne sente ebiseera ebisinga tuzze mu firimu lwakwagala ekyo kye tuba tulina mu mubiri gyaffe nga tukifiiringa tojja ng'okimye sente kale sente zikusangeyo oluvannyuma kitegeera bulungi aye n'ekyokubiri tojja mu firimu mbuzze kukola guno si mulimo sooka obeere n'omulimu manya kyokola kiwa obudde then ojja kujoininga firimu ojja kuba onyumirwa kati njagala kunyumiza ku bizibu byetwasanga binasanga mu ndongo lwaki neesonyiwa endongo so far right now nagikakkanyamu kubanga naakamala ofuna ebizibu ebyenjawulo mu ndongo eyo endongo eyo